oluva lw'enkyuka ky'okukolebwa mu RDC abadde alasisiwa e Kawempe. Walugembe Sulaiman Jukungulu yakyusiddwa okuva e Kawempe. Nadizi w'Ekalaki Muteesa abadde woofiisi. Elias Ndidde abadde owa Kampala Central. Walugembe asiimye Pulezidenti Museveni ne Minisita w'ensonga z'Obupulezidenti Milly Babalanda olw'okumesiga n'aweereza eggwanga. Njagala okusiima omukulembeze w'eggwanga His Excellency the President of the Republic of Uganda. Era njagala omukakasa nti nkyaweereza era nja kuweereza. Yebaziza bannakawempe olw'okolera wamu emirimu. Abantu b'e Kawempe balungi. Abantu b'e Kawempe beetaaga kutegeera. Abantu b'e Kawempe bakolaganika nabo. Ate abantu b'e Kawempe bawuliriza. Kyokka abasabye okukwatagana RCC omujja Ndidde ng'amukuutidde okuwuliriza ensonga zaabwe wabula nga yeekokkodde emivuyo gy'ettaka egibadde mu Kawempe. Ettaka mu Kawempe lirina okusomoozebwa olw'ensonga nti lya kibuga, olw'ensonga nti liri waggulu, ate olw'ensonga nti mu Kawempe mwe musinga bayita abafere. Mu Kawempe mwe musinga abantu abakozesa amannya g'abantu abanene. Kyokka akaabye ng'abasiibula ng'agamba nti akikoze olw'omukwano gw'abadde nagwo eri bannakawempe wakati mu bakulembeze okumukkakanya. Oluva wadde ebisumuluzo sitampo ne Ssemateeka Ndidde yeebazizamu ne Walugembe olw'emirimu gy'akoze mu Kawempe ng'agambye twakwasaganya ensonga eziruma abantu. Kawempe siri wa kugisuubiza bingi. Ndi musajja mukozi kwava erinnya Ennyanja Sabini. Nange nzize nga bannange bwe bazze bakola e Kawempe, nange emikono gyange ngiteeke ku nkulaakulana ya Kawempe. Agambye nti si wakuttira bamenyi bamateeka ku liiso. Njagala kubasaba tuddeyo tufeffette. Mu bbanga ttono Kawempe ebenga omutayimbwa gubuze. Omutayimbwa gugwe mu Kawempe, bino ebisigadde tusobola okwetereza ebyenkulaakulana. Fatuma Nalubega ne Doreen Nambiru bakusakidde eggulu eno Lwabukede TV.